President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wetwogera kati nga President atabukidde abo abayisiraamu abaaguliddwa Mwami Yosette Kabulwa okugezaako okulwanyisa obuyisiraamu mu ggwanga n'okugezaako okuteekawo enjawukana wakati w'abayisiraamu ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. President w'eggwanga Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agumizza abo bonna abamukeezaamu n'agumya abo bonna ab'enjawulo abali mu mbeera etambulira ddala nga bakimanyi bulungi nti tugenda kuba ab'enjawulo. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Deputy President of Uganda nga lw'omu ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lyaffe era nga lutambuza okubeera nga tufuukira ddala ab'enjawulo era nga tukolera ddala ekyo ekituufu kye tulina okukola. The Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu agambye nti abo abaaguliddwa Mwami Muhoozi okugezaako okulemesa omukwano gwabwe wakati n'Abayisiraamu abalaba ate era nti balina kye bamugamba. Owulire ku bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu. Naye ng'omuntu gwali mu kuwoowera mu muzikiti yajja alina irizi mu kiwato, yajja olwedde agattise ku Allah kubanga yajja tannalekulira kyabusamize n'ekyokubeera omukulembeze ow'abasamize nga tannayokya masabo era nga tannakkiriza nti Oweekitiibwa Allah ye musukkulumu mu bitonde byonna era yasinzibwa yekka. Teyasanga buzibu kumuwoowa mu bufumbo olw'okuba Mama Fiina alina ke yali amuteeredde mu nsawo n'ava ku busiraamu bwogera ki n'agenda ku nsawo ya Mama Fiina yeeyogera ki. Essaawa eno yalaga nti ebyobufuzi tebisaanira mu muzikiti era n'ayogera ng'akulaga asibye n'emitaafu naye ng'omubuuza ebyobufuzi kye ki? Ebyobufuzi tebitegeeza mu Katoliki, ebyobufuzi tebitegeeza mu Kristaayo, ebyobufuzi tebitegeeza mu Adiventi, ebyobufuzi tebitegeeza musamize, wabula ebyobufuzi bitegeeza bannaggwanga ne basseggwanga. Bibeere nga ffe Abasiraamu nga tebinnatukosa nebyo ebyatwala mukwano gw'ekiggundu, bye byatwala Hassan Kiryawo mule mirembe, bye byatwala Sheyi Bahiga, bye byatwala Kadiru Muwaya, bye bifudde abaana b'Abasiraamu abalema, bye bitutte abaana b'Abasiraamu mu zi Safe House, bye byatwala Sheyi Kirya, Sheyi Kalisa, Sheyi Muzaata. Ebyobufuzi byali mu kugoba mu muzikiti. Kyali baddeko ebyobufuzi okubigoba mu muzikiti naye motiivu yo eri ki? Osinzidde ku Busiraamu nga Allah bwe yalambika oba osinzidde ku Museveni kyakuteeredde mu nsawo? Omanyi ennaku zino Museveni atulwanyisizza nnyo ng'akozesa institutions ezitalumbika omuli amawanga n'abakulembeze ab'eddiini. Naye enkyukakyuka eno gye mulaba esobola okwefunira ekkubo n'eddiini esobola ogifunira ekkubo kubanga ebyobufuzi byo bennyini byasooka ne biva mu nsi ne biyingira ne mu ddiini ya Allah Oweekitiibwa nga bituuse n'okumenya emizikiti, bituuse okuggyawo obulamu bw'Abasiraamu, bituuse okulemaza Abasiraamu, bituuse n'okusibya Abasiraamu. Sirowooza nti Sheyi kiti kyakola kikyamu okupreachinga ebigenda mu maaso mu ggwanga bye muyita ebyobufuzi okusinga omusajja eyawooba omushiriku ng'asibye n'irizi mu kiwato eyajja mu muzikiti gwa Allah Oweekitiibwa naye nga tannakkiriza nti ye yekka alina okusinzibwa kubanga omuntu yenna eyaliwooye Maama Fiina okutoola shaadi kyali tekimala era ng'akyalina olwedde mwatudde woofiisi evuganya n'eya Allah. Omuntu gw'owa takoma kubeera mugattisi ku Allah wabula nga yakulembera abagattika ku Oweekitiibwa Allah era nga ofiisi eyo akyagituddemu nkakasa nti Sharia gye yayambala okujja okumuwoowa kebe nga yali Gomasi
yajja munda talinamu yirizi kubanga yali tannalekulira buvunaanyizibwa obulina okumwambaza yirizi mu kiwato ye yakola ekikyamu ennyo amini ye yakola ekituufu ennyo nga kiti yakola ekikyamu ennyo waliwo sheyi gwe bawamba gye buvuddeko ne batiisatiisa kiti ntugenda kukutta bamuyita sheyi kakande abasiraamu bennyini nga be badi kampayini nga sheyi kiti mu kubanja munne ayogera kikyamu okubanja musiraamu munne ng'eyawowa maama Fino olw'okuba muwaddeyo ku ssente yalyokke wabula kati yeyawoowa yazze mu kaseera kano n'emitaafu ng'era ayita mu nnyiriri mw'olw'okuba mumanyi okukuba ayogera ku mbeera z'abantu mu mizikiti sheyi tuli mu mbeera nga buli ewali akatuli twagala okussizaawo mukadde wange sheyi Ndawula tuli mu mbeera nga buli awali akatuli twagala okussizaawo olaba ebizibu bwe byakusinga amaanyi n'ojemera Allah n'owa maama Fina n'eyirizize okuttibwa kwaffe obutasoma bw'abaana baffe nga ne bamala okusoma tebafuna mirimu okugenda mu ddwaliro ne tutasangayo ddagala nga ffe twakita tebituleetera okussizaako mu mizikiti oba ewantu wonna wetusobola okuteeka eddoboozi lyaffe ono gwe mulaba ali mu kwogera wallahi ya Mungu yeebereka ku muwala wa mukwano gwe Sheyi Kiggundu gwe bayita Abiba nga tamuwooye n'amuzaalamu omwana n'agaana n'okumulabirira lunaku lumu wali ogenda kusula ku poliisi enansana kyeyono ye yakugjayo lwakwebereka ku mwana gw'otuuse okuzaala ekyo si kyekyali ekikulu naye ng'ogaanye okumuwa obuyambi naye teweerabira wali tewamuwoowa mukwano gwe olwafa weeyanza mwana we n'omuyingiza mu bikolwa eby'obwenzi ate n'ogaana okukkiriza ebikolwa ebyavaamu nti oyo mwana wa kibi imagine mb'oyo mwana wa kibi wallahi ya Mungu tuba tubamanyi tuba tubategeera lwakuba tuba twagala okubalekera ekitiibwa naye ku dduuni kuno ebiseera ebisinga omuntu bw'aba afunye akamooli w'asobola okussiza muleka assizeewo gw'olaba wasobola okukafunira mu basawo Abaganda basawo b'ekinnansi olaba wasobola okukafunira mu bagatteeka ku Allah gwe mbuulira tteeka ki muwawoowera maama Fina nga tannayokya masaba nga tannazzaayo na ofiisi ey'okubeera akulembera abasawo Abaganda oba abasawo b'ekinnansi speed control mugende mpola bannange nabagamba ebiseera ebisinga n'omugenyi asoosowazibwa nnyo okusobola okumunyweza bantegeerekese bulungi ye nga Habiba we yeeyambula tewavaayo maama w'omwana wo nga bwe yeeyambula tewavaayo Sheyi waffe omulungi mutuukirivu kuvumirira nga bwe yeeyambula tewavaayo oba kino kye kikyamu okusinga omwana okweyambula mukyala Sheyi okweyambula tubeera tubamanyi tubategeera biva mu nsi ne biyingira ne mu ddiini ya Allah ow'ekitiibwa nga bituuse n'okumenya emizikiti bituuse okuggyawo obulamu bw'abasiraamu bituuse okulemaza abasiraamu bituuse n'okusibya abasiraamu sirowooza nti Sheyi kiti kyakola kikyamu okupreachinga ebigenda mu maaso mu ggwanga bye muyita eby'obufuzi okusinga omusajja eyawooba omushiriku ng'asibye n'eyirizi mu kiwato eyajja mu muzikiti gwa Allah ow'ekitiibwa naye nga tannakkiriza nti ye yekka alina okusinzibwa kubanga omuntu yenna eyaliwooye maama Fina okutoola shaadi kyali tekimala era
ng'akyalina olwedde mwatudde woofiisi evuganya n'eya Allah. Omuntu gw'owa takoma kubeera mugattisi ku Allah, wabula nga yakulembera abagattika kuwa ekitiibwa Allah, era nga ofiisi eyo akyagituddemu. Nkakasa nti shaliya gye yayambala okujja okumuwoowa kebe nga yali Gomasi, yajja munda talinaamu yirizi, kubanga yali tannalekulira buvunaanyizibwa obulina okumwambaza yirizi mu kiwato. Ye yakola ekikyamu ennyo. Amini ye yakola ekituufu ennyo nga kiti yakola ekikyamu ennyo. Waliwo sheeyi gwe baawamba gye buvuddeko ne batiisatiisa kiti ntugenda kukutta bamuyita Sheikh Kakande. Abasiraamu bennyini nga be badi kampayininga sheeyi kiti mu kubanja munne, ayogera kikyamu okubanja musiraamu munne, ng'eyawowa maama Fino olw'okuba muwaddeyo ku ssente. Yalyokke wabula kati yeyawoowa yazze mu kaseera kano n'emitaafu ng'era ayita mu nnyiriri mw'olw'okuba mumanyi okukuba ayogera ku mbeera z'abantu mu mizikiti. Sheyi, tuli mu mbeera nga buli ewali akatuli twagala okussizaawo. Mukadde wange Sheyi Ndawula, tuli mu mbeera nga buli awali akatuli twagala okussizaawo. Olaba ebizibu bwe byakusinga amaanyi n'ojeemera Allah n'owowa maama Fina n'eyirizize. Okuttibwa kwaffe, obutasoma bw'abaana baffe nga ne bamala okusoma tebafuna mirimu, okugenda mu ddwaliro ne tutasangayo ddagala, nga ffe twakita bituleetera okussizaako mu mizikiti. Oba ewantu wonna we tusobola okuteeka eddoboozi lyaffe. Ono gwe mulaba ali mu kwogera, wallahi ya Mungu, yeebereka ku muwala wa mukwano gwe Sheikh Kiggundu gwe bayita Abiba, nga tamuwooye n'amuzaalamu omwana n'agaana n'okumulabirira. Lunaku lumu wali ogenda kusula ku poliisi e Nansana, Kyeyono ye yakuggyayo, lwakwebereka ku mwana gw'otuuse okuzaala. Ekyo si kyekyali ekikulu, naye ng'ogaanye okumuwa obuyambi. Naye teweerabira, wali tewamuwoowa. Mukwano gwe olwafa weeyanza mwana we n'omuyingiza mu bikolwa eby'obwenzi, ate n'ogaana okukkiriza ebikolwa ebyavaamu nti oyo mwana wa kibi. Imagine mb'oyo mwana wa kibi. Wallahi ya Mungu, tuba tubamanyi, tuba tubategeera, lwakuba tuba twagala okubalekera ekitiibwa. Naye ku dduuni kuno ebiseera ebisinga omuntu bw'aba afunye akamooli w'asobola okussiza, muleka assizeewo. Gw'olaba wasobola okukafunira mu basawo Abaganda, basawo b'ekinnansi, olaba wasobola okukafunira mu bagatteeka ku Allah. Gwe mbuulira tteeka ki mwe wawoowera maama Fina nga tannajja Masaba, nga tannazzaayo na ofiisi ey'okubeera akulembera abasawo Abaganda oba abasawo b'ekinnansi. Speed control, mugende mpola bannange. Nabagamba ebiseera ebisinga n'omugenyi asoosowazibwa nnyo okusobola okumunyweza. Bantegeerekese bulungi. Ye nga Habiba we yeeyambula tewavaayo, maama w'omwana wo nga bwe yeeyambula tewavaayo. Sheyi waffe omulungi mutuukirivu kuvumirira, nga bwe yeeyambula tewavaayo. Oba kino kye kikyamu okusinga omwana okweyambula, mukyala Sheyi, okweyambula. Tubeera tubamanyi, tubategeera n'ebikolobero byammwe byonna, tubategeera n'abantu